أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حقا عليها نهي وعليها نموت وعليها نبث من قبورنا إن شاء الله من الآمنين. الحمد لله الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله الآية. ثم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزغ عنها إلا هالك. Mukirize twebaze Allah atuwadde ekyengere ekyokuba nti tuli balamu. Nannyini buyinza Mungu subhanahu wa ta'ala yatujja mu mwezi ogwa Januari, omwezi ogutandika omwaka, n'abanga atuleese Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi ogwa Desemba, omwezi oba oli awo gukomekkereza omwaka. Tukimwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala era nga tubala ennaku ntono nnyo kuba nti oba oli awo omwaka tugunzika. Na bwe kityo mu khutuba ezikyasinza okubeera enzibu ye khutuba y'olunaku olwaleero, nti ekhutuba y'olunaku olwaleero egatta ebintu bingi ebizze bibeerawo mu mwaka, ate oba oli awo n'ensonga endala ezitukwatako nga ffe abasiraamu. N'olwekyo mukkirize ebigambo byange olunaku olwaleero nga mmaze okusaalirawo ekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mukkirize ntandike ne aya abasajja bakulu gye baasomanga ne baga nti ekitalabba, abanga ekitalabba saati kye baalinga bategeeza nti iqtaraba saati, abanga obudde butambudde naye nga wahum fi ghaflatin mu'ridun, naye nga ffe abaliwo olunaku olwaleero tuli mu byakusaagirira. Abanga ekitalabba oba okubalibwa oba essaawa tutegeeza mawuti, tutegeeza kuvaako mu nsi. Buli Allah lwakwongera n'obanga owunzika omwaka, entaana yo tekirimu kubuusabuusa nti eri maaso, emyaka gy'okubya emabega teriiyo, kitegeeza kweteekateeka. Naye yagamba nti wahum fi ghaflatin mu'ridun, tuli mu byakusaagirira, tuli mu byaffe, tulabanga tuli awo. Yagamba nti ma ya'tihim, teriyo kibajjira min dhikirin, mu kubajjukiza amateeka ga Mungu subhanahu wa ta'ala, muhdathin, nga mapya, illa stama'uhu, okujjako nga bawuliriza ne basigala mu byabwe nga babirabanga byakusaagirira. Twatandika omwaka buli gubeera gutandika wabeerawo abantu Mungu subhanahu wa ta'ala bajjululanga banene mu fiudi zonna. Buli mwezi ffenna nga bwe tubasomera twaga nti abange buli omu aliko essaawa ye, aliko olunaku lwe, aliko omwezi gwe, aliko omwaka gwe. Twatandika omwaka nga munnabyabufuzi Honorable Ssegirinya n'abalala bangi, buli mwezi Allah zaatwala. Ssegirinya naye omwaka alabisa ogunzika. Naawe bw'oti. Olwaleero ebigambo byange bye ngenda okwogera
nga mazo kusali ya nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bigenda kutambulira ku musiraamu okwebala. Omusiraamu okwebala hasibu nafsak, tubale emyoyo gyaffe kabula antuhasabu nga tebannaba kuba nti batubala. Wetunulemu abasiraamu tugoba goluzi bbiri, tugoba eduniya ne tugoba ne akhira. Njagala omwaka nga bwe gusemberera okuggwako gwe ng'omuntu tuula weebale ogambe nti naye omwaka guno eduniya yange njigasseeko ki? Bw'omala okubala eduniya yo ogambe nti akhira yange njigasseeko ki? Inna lillahi wa inna ilayhi. Tuli mugafula. Abasiraamu tetulinayo biseera bya kuwummula. Ebiseera byonna tulina kubeera nga tulina ebyokukola. Kyava yatugamba Allah nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Fe tuliwo okusinza Allah buli mwezi buli mwaka. Bwe tumala Ramadhani Muharram aba yingira Muharram amaliza. Tuli mu nnaku njeru tetulinayo lwe tuwummula. Ono Shaabani onani buli mwezi tulina ebyokukola. Naye ekyo kitegeeza ki? Okuba nti weebala ng'omusiraamu. Omwaka gutandise okusemberera okuggwako. Abasiraamu tusaba Allah, waliwo abali mu dduwa tusaba Allah tusaba otukyusiza obulamu, Allah tukyusiza obulamu. Naye ng'ogenda okutunulatunulamu bw'oti toyina nsonga yonna gy'opulaanize kuba nti ova mu bulamu obwo okudda mu ndala okuggyako gafula. Abamu ne basuubira nti obulamu bwabwe okukyuka bya kisima. Aliawo omusiraamu alinze ddiiru bwerijja insha Allah obukadde bina bulijja ddi okoze enteekateeka ky'okuba nti ova mu bwavu. Ekisookera ddala mu kweteekateeka njagala okubategeeza njala kuggulawo ne aya ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Mungu subhanahu wa ta'ala agambye nti inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Buli ali wano yenna ayagala kuvaako mu mbeera embi adde mu ndala. Tugenda kuyingira omwaka ng'abantu balina ebirooto byabwe. Yasaba Allah nkusaba omwaka guno mpase guweddeko tawasizza. N'asaba Allah mu byenjagala mwaka 2025 njagala mubeeremu at least ntuukeko e Makka. Omwaka gugenza okuggwako e Makka tagenze. Allah 2025 nkusabiramu entambula. Omwaka gugenza okuggwako entambula toyina. Allah 2025 nsaba mbeere ne business gye ntambuza gugenza okuggwako tolina. Allah agambye nti bye bigenda okusigala bw'otyo bw'ogenda okubeera. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah abalayiridde n'agamba nti wallahi temuli baakukyuka hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tagenda kukyusa mbeera zammwe ezawabweru, obulamu tebugenda kukyuka. Tewaliyo kigenda kukyuka ku bulamu bwe era tojja birabako hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Okukyusa nga naawe olina amateeka g'obulamu bwo g'okyusizza n'ogaa nti naye omwaka 2025 nakeesa nnyina amateeka ki, ntambudde nkola ki era nkola ki gye nnyina okukyusa. Ezimu ku nkola ze mulina okukyusa abasiraamu twekwase Mungu subhanahu wa ta'ala. Essuubi lyaffe tulijja mu bantu. Bw'obanga emyaka gyonna obaddengawo nga weesiga bantu, baba wange gundi, kojja wange gundi, mukyala wange gundi, ba wange gundi, emyaka gyonna ne gitambula ng'oli mu ebyo, ffe tuva mu famire nnungi ne gyewunzikanga gw'ova mu famire nnungi nga tolina bw'oli. Kyusaamu enteekateeka yo gikwase Mungu subhanahu wa ta'ala. Agambye nti wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bwe mubanga mugende wa Mungu subhanahu wa ta'ala tudduke buddusi. Saari'u ezo speedi za njawulo nnyinza obutaziyingiramu mu bufunda bw'obudde bwe tubeera nabwo mu jjuma. Allah bwe yali ayogera ku duniya yakozesanga lafuzi egamba nti famshu fi manakibiha. Olwo ng'ayogera ku duniya bwe mbanga munoonya ebyensi famshu. Eswala bw'ebanga etuuse n'agamba nti fas'aw mwanguyirize, eyo nayo speedi ndala. Allah bwe yabanga ayogera okudda gyali mu Qur'ani yakozesanga lafuzi egamba nti fastabiqu mwanguyirize okukola ebirungi. Wanaagambye nti wasaari'u, eno speedi esinga n'ey'ennyonyi n'ekizungirizi. Kubanga Allah yatalina disappointment. Naye abantu bonna be twesiza okubaako bye batukolera wallahi batuyiye. Oba oliawo si lwa kwagala kwabwe, naye ng'oba oliawo naawe ky'oyagala naye akyagala ng'obuluusi n'obusobozi obukituusaako tabulina.
Allah alina obusobozi obubatuusa ku bye mwagala. Bwe mbange ebbanga lyonna mwesize bantu mukyuseemu ku nkola insha Allah. Allah ye tajja kukyusa mbeera zammwe, tajja kukyusa byawanfuna byo, tajja kukyusa akhirayo, okukyusa nga naawe olina by'okyusizza mu mateeka ago. Nkulayira Allah nga bw'obadde omwaka 2025 Allah bw'anaaba atuyingiza insha Allah mu mwaka 2026 nga totudde nga gwe muntu kwetunulamu, wallahi ne 2026 bw'agenda okuwunzika osaana n'otuulanga gwe omuntu mu kisenge kyo n'ogamba nti liteeka ndudde nalyo terina kyelingasizza n'olikyusa. Ensonga ey'okubiri abange tukyuse okuba nti twagala okusanyusa abantu. Buli yenna ali mu kutuba yaffe ey'olunaku olwayo tukyuse embeera zaffe, muve mu by'okuba nti twagala okusanyusa abantu, muve mu kugendera ku bigambo by'abantu. Buli azze yenna n'oyagala owulirize era osanyuse ebirowoozo by'abantu, ekyo oyinza obutakisobola mu nsi. Abantu bameka abagadde okusanyusa naye nga n'omuntu gw'oyagala okusanyusa naye tamanyi kyayagala. Tuli ku mutimbagano okwo waliwo evu kino kijja abantu ne bawagira ne ate wiiki eddako ne babeera ku sayidi endala. Ensi bwetyo bwetambula. Abantu bennyini tebamanyi kyoyagala, gwe kola tuula wansi weetunulemu kasita olaba ekintu ky'olowoozezza nga kirungi eri obulamu bwo, kigatta ku nsi yo nga kigatta ne ku ddiini yo, genda nakyo mu maaso. N'abantu tebamanyi kye baagala jjama. We twasomeranga ibtida twasoma ku musajja baali bamuyita Juha. Juha yayagala okusanyusa abantu naye kyamulema. Juha kyamulema. Yatambula n'embalaasi ye ng'alina omwana ng'alina n'omugugu. Juha bonna ne batuulako waggulu, balina omugugu ku mbalaasi, aliko n'omwana nga naye kennyini atuddeko. Juha bw'atambulamu bw'ati abantu ne bamugamba nti owaaye musajja gwe nga tolina kisa n'obanga otuula ku mbalaasi ate gwe kennyini n'otuula nako ate n'otuuzaako omwana, embalaasi yemu gy'otaddeko emigugu. Juha n'awuliriza advice y'abantu n'awuliranga ennungi, n'addira omwana n'amuggyako, omwana n'abeera wansi ate ye Juha n'atuula waggulu n'abeerako n'omugugu. Bwe batambula ne batuuka ku mulala era abantu ne bamwewuunya ne bagamba nti Juha nga tetukulabanga musajja gwe, olise kibote bwotyo tolinaamu magezi bwotyo, ate omwana atambule ate nga gw'otudde waggulu bwotyo bw'otalina kisa. Juha n'akyusaamu n'ajjako omwana n'abanga omwana awalampye waggulu, Juha n'adda wansi n'atandika okutambula, omwana n'abeera waggulu n'emigugu. Era abantu abalaba Juha nabo bamwewuunya ne bagamba nti owaaye Juha oyinza otya okukola ekikolwa ng'ekyo, omwana abeere waggulu ate gw'otambule wansi nge. Kakati abantu bwe batyo, tandika okuteekinga decision zo mu nsi kasita olaba nti decision bw'eti engasa, genda nayo mu maaso. Naye otherwise abantu be twebuuzaako mikwano gyaffe okusingira ddala be basinga okutwonoona. Omanyi bwe tubeera mu muziki ne tusomesa abantu Allah tukusaba ottaasa abalabe, ogenda n'otunula ekyannamukaaka n'olowooza nti abalabe bali eyo, so ate abalabe tutambula nabo. Mulabe wo ye mukwano gwo gwe weebuuzaako n'omugamba nti owaaye njagala kusuubula Dubai naye nga muli mu kikulu wansi wali, n'ogamba nti gwe Muhammad osuubula otya Dubai ng'agamaanyi ogajjawa? Ekirowoozo ne kifiira awo. Naye ng'akisse mukwano gwo gw'otambula naye. N'olwekyo nga tuyingira mu mwaka 2026 Allah banaabakkiriza, tandika okutambulira ku kirowoozo kyo kasita kijja mu mutwe n'owulira nga kirungi tekikosa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, genda n'ekyo, otherwise oyinza obutatuuka ku bantu kye baagala. Ekyokusatu, tutandika okufa ku byaffe. Gano ge gamu ku mateeka g'olina okukyusa, otandika okulaba ku bintu eby'enjawulo. Tufeeko ku bulamu bwaffe. Baabuuza Ibrahim ibn Adham omumanyi omu, Allah amusaasire rahimahullah, bamubuuza ne bagamba nti owaaye nga tusaba Allah buli mwaka
tumusaba Allah tuwe, Allah tukyusizemu, Allah tuwe, Allah tukyusizemu. Nete tulabayo nsonga yonna ekyuka. Ibrahim bin Adham yasoma ensonga zaali 10 naye ensonga esembayo yagamba nti wataraktum uyubakum, ekintu ekibaleetedde obuzibu bantu mmwe, wataraktum uyubakum washtagaltum bi uyuba nnas, yagamba nti muvudde nnyo ku bumogo bwammwe ate ne mubeera bize ku bumogo bw'abantu abalala. Ebbanga lyomala katuli awo abantu mubeera n'amasimu. Oli n'abeera n'essimu n'ayogera kino n'ayogera kiri n'ayogera kwono n'ayogera kwoli n'ateekako data naggwako. Ayinza okubeerawo nga talina na mulimu gwakoze, asiibye olunaku lwonna ali ku ssimu, bw'ayogera kwono, bw'akomentinga kwono, bw'avuma seeko ono, bw'avuma omuyimbi ono, olunaku ne luziba nga bwatyo bw'atambudde. Naye ng'abantu baavuma obulamu bwabwe butambula. Butambula. Yagamba Ibrahim bin Adam yagamba nti washtagaltum bi uyuba wataraktum uyubakum, mwaleka ebizibu byammwe, washtagaltum bi uyuba nas, ne mufuuka bize n'omumogo bw'abantu. Kyova olaba Mungu subhanahu wa ta'ala tayinaayo mbeera yonna gy'ayinza kubakyusiza kubanga muli bize mu bulamu bw'abalala oba mmwe mubuvuddeko. Dear brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for having enabled us to reach in December right away from January. It is such a big blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us ni'matain, 2 blessings. Alhamdulillah, we thank Allah, we are Muslims. And after being Muslims, we thank Allah that we are still alive and we are still carrying our kalimat la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. As we are marching towards the end of this year 2025, my sermon of today, Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. We are here having our brothers and sisters who have been asking Allah subhanahu wa ta'ala for different du'as. Allah, I'm asking you for this, I ask for this, I ask for this. But by the end of this year, they have seen nothing, totally nothing. Allah has said we are not going to change your external things until you change your internal ways. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah will not change your ways, Allah will not change your condition, your external condition, until you change your internal condition. And some of the internal condition we've talked about, first of all, we have to put all our trust in Allah and remove trust from people. People, they can do nothing for us. But Allah is capable of doing each and everything we want. We have put trust in people and they have let us down. This is high time we change our trust from people and we put it back to Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, I have talked about respecting your decision personally. You have to respect your decision personally. Not to move, not to do each and everything according to people what they say. I have heard this, I have heard this. At least you can follow the Quran and the Sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam. But people, they don't know what they want. They can even sometimes confuse. So if you decide to move on what people think, you may fail dunya year 2026, year 2027 and 2028, and that is all. And lastly, I want to talk about these days we are in right now as I complete my khutbah, my sermon of today. Nga wemaliza khutbah yange y'olunaku olwaleero, njagala mukkirize njogere oluzungu si lwangu bannange. Njagala mukkirize njogere ku nnaku zino ze tulimu ze twolekedde okuba nti tuyingira ennaku eza Christmas. Tuyozaayoza bakadde baffe, bajjajja baffe, bamaama baffe abatali basiraamu olw'okuba nti basemberedde okutuuka mu nnaku zaabwe. Naye ne tubasaba okuba nti batunulako n'eriisa ejjojji
ebintu babyetegereze bulungi batunulemu Mungu subhanahu wa ta'ala nti tazaala alina obuyinza obutonda nga bwagamba mu Qur'ani nti innama amruhu idha arada shay'a an yakula lahu kun fayakun. Allah alina obusobozi obugalagira n'agamba nti kino kibeere era ne kibeeranga bw'aba ayagadde. Bannyinaffe tubayozaayoza bamaama baffe okutuuka mu nnaku zino ze musemberedde okuyingiriza Christmas naye abange Katonda tazaala. Katonda alina obuyinza obulagira omuntu n'agamba nti kino kibeere era ne kibeera. Yagamba Mungu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an n'agamba nti inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Ekifaananyi Katonda gye yatonderamu Isa eri Katonda oba Yesu gwe mugamba agamba nti kamathali Adam kyekifaananyi kyekimu Katonda bwe yatonda Adamu agamba nti khalakahu min turabi. Allah yatonda Adamu mu ttaka thumma qala lahu kun fayakun. Oluvannyuma Katonda n'alagira n'agamba nti ndagidde obeeremu omwoyo otambule fayakun ne kibeeranga bwe kiri. So tuli mu biseera bino abawaali mututera okujeregerera ne tukwata emizindaalo ne tusoma takadu samawatu yatafattarna ne tusoma aya ezo eziraga eggulu okweyasa ettaka okukola ki naye bannaffe abo tubakwate bulungi. Sirowooza nti waliyo omuntu ayinza okugula ettookeri n'agula enkoko ye kati baakomyewo ne bava ne Bulaya ne bakomawo wano abamu baatuuse edda ne mu kyalo okuyunga eŋŋanda ebyo byonna ng'abikola anoonya muliro. Ebbanga bino kati mu biseera bino ebbanga letwogeredde ebigambo eggulu lyagala kweyasa eggulu lyagala kweyasa temulya Krismasi temubawa mmere temugendayo eryo ebbanga limala. Kyekiseera ng'omusiraamu neibawo olowooza sallallahu alaihi wasallama yasomanga kutuba ki mu biseera bwe biti ebigambo bye twogera eri abantu abo mulowooza nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yasomanga mulirwana okumulaba muyozeyozi mbwikali naye olaba otya bw'obanga okoze booti ne booti ne booti ebyo natabikola anoonya muliro bambi butamanya kumwagazisa bulungi mbeera yammwe kumuga nti owange gwe tolabanga singa oyagadde kuzaaza Katonda nakugamba nti Katonda alina omwana Adamu ye yali badde omwana wa Katonda gwe bali badde oyogera kubanga ye Adamu teyayina taata teyayina maama. Allah yatonda butonzi n'atonda mu ttaka n'amugamba nti beerawo era ne kibeera n'okimutunuzaamu n'omugamba nti bwe waali agadde okuyita omuntu yenna omwana wa Katonda Adamu ye yali badde naye tali ate ono yalinako kale omu n'okimulaga mu mpolampola naye mutandise okwogera ebigambo kati bigenda kuyitingana mu biseera bino kiveeno kiddeeri abantu bagende nti abasiraamu nga ba mitima mibi ababadde balabirire bamaama bammwe mu kaseera omwaka we gutandikidde ne ku Krismasi balye mubaweereze ssente balye emmere tebalya Krismasi bw'onooba tomulabiridde ku Krismasi ne munnako endala muleke kubanga ye yenzikiriza y'okuva Januari paka Desemba lwaggwako yenzikiriza ya maama we. Yesu tamukkiriza ku Krismasi bokka nno amukkiriza omwaka nga gutandise paka ng'omwaka guweddeko. Mbwe munaleeta imaani eyo gamba nti maama talina kulya Krismasi anti bw'omuweereza ajja kuba alya Krismasi kati n'ennaku endala zonna muleke kubanga atandise Januari akkiriza mu Yesu we agimaze bw'atyo bwakkiriza. Mumulage mu mpolampola omwaka nga gutandika n'omwaka nga guggwako. Waqul ma tasma'un wastaghfirillahi li wa lakum min kulli dhanbi fastaghfiruhu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim fatubu ila Allah fataibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu khutba yaffe esooka n'abanga Mungu subhanahu wa ta'ala atulese mu khutba yaffe ey'okubiri n'abagambye nti khutba eno eteekwa buteekwa kutagala kubanga erimu ensonga nnyingi ebaddemu ensonga nnyingi. Abasiraamu tuteekwa okumanya ensonga eno tetuyinza kuva mu nnaku zino nga twogedde ku Krismasi ate n'omwaka guggwako naffe ng'abasiraamu twetaaga okulaba edduwa zaffe nga Allah akyusizzaamu. Naye mukkirize ebigambo byange nga mbiwumbawumba malirize n'ensonga etambula ennaku zino mugiraba ey'omwana omuwala gwe bayita maama yankuza. Yajja agamba maama yamukuza abantu ne bamukkiririzaamu era ne mumuwa amatu maama yankuza. Naye ekyamazima bwe yabanga maama bw'atyo bwe yakuza mu butuufu maama yakuzaamu bubi yeetaaga okukyusakyusa mu nkuza ye.
Maama bwabanga yakuzanga ddala ebyewaka osobola okubireeta mu kamera n'oyogera n'ogaa nti kakati omusajja ono ate yali bw'ati omusajja yali bw'ati nga ddala maama yakukuza n'oba ng'oyimiridde mu nsi n'oleeta abaana b'omusajja n'obakwasa n'ebipande ebiraga nti kakati ffe tuvudde mu musajja gundi kati tuzze mu musajja gundi nga gw'omu atugaa nti maama yankuza. Maama yakukuza nga maama embeera gye yakukuzaamu osobola okwambala n'ova wano nga toli musiraamu n'ogenda e Makka nga toli musiraamu n'ovaayo wano ne weewaana nti ngenze e Makka naye siri musiraamu ng'olwonna tukyali ku maama yankuza. Maama yakukuza n'oba ng'otuuse okutta omusajja omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'otuuka ku levu ng'okutta ebbayibuli omusajja omusiraamu n'omulayiza okutta ebbayibuli omusajja akutte Kulaani nga bw'otyo maama yankuza n'obwotyo bw'otyo n'ozannyira ku busiraamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Maama ateekwa okuba nga yakola ensobi mu kukuza. Lwaki twogedde ebigambo ebyo? Abasiraamu tubagamba tulina bannyinaffe eyo, tulina bawala baffe n'abalala babafaanana. Abantu bano balina ekintu kye batembeeta. Batembeeta ekintu ekiga nti omukazi kasita akola ssente ne bw'ataba na mpisa alina kujooga bujoozi musajja. Ate naffe kitusanze omulembe guno nga tetwagala kukola gwe ne bakwata omusajja ne bakubuukirabuukirako ebintu eby'ekiyaayeyaye bitalina makulu babulako musiiga lipstick oyo. Owulidde? Kubanga tayagala kukola ali awo. Kyekintu kye batunda olunaku olwaleero bwe tubanga tetubyogeddeeko muyinza okuba nti temulina bantu bagenda kubibagamba naye kakati ffe engeri gye tuli okwo ku mutimbagano twewaayo okubagamba ensonga yonna gye tubeera tulabye ng'ensonga ekyami paka omukazi lwe yakutte ebbayibuli kye bayita civil marriage. Kazi n'akwata ebbayibuli eno omusajja n'akwata eno ne balayira ne bayingira obufumbo n'akeera n'ajerega omusajja gye yava n'ebifaanaganako ebyo tubagamba abakazi nti eyo si nkola ya busiraamu. Omukazi gye buva ne gye budda eby'omunju n'omuganda nti eby'omunju tebikola ki tebitottolwa. Eyo enkola gye baleese olunaku olwali abakazi babalagidde ddala nti omukazi okufuna challenge n'ogenda ng'oyogera bwogezi kati buli afuna challenge era mmwe mujja kwekanga ne bakazi bammwe nga bali ku mutimbagano nga boogera. Mmwe mubirabanga byakusaaga mujja kwekanga bakazi b'abayimaamu. Mukole bwe muti mugenda okwekanga mukazi wa kamishana. Kino kikwata ku ffeffe n'Abayisiraamu temubiyita byakusaaga. Era tusaba minisita w'abaana Balamu Balugahala yingira mu nsonga zino. Abaana bato bamusajja gundi babakwasa ebipande ensi yonna neeraba ne musirika ne kitambula nakiwala kiyingi. Tuyingire mu nsonga zino Bahajiratifu Sebaggala abalina ku maloboozi amanene mugambe nti no eno kalicha eri okujja ewaffe si yaffe naye bwe munaasirika insha Allah nammwe mujja kwekanga mukazi wa imaamu, mukazi wa mwazinyi, mukazi wa kamishana, mukazi wani mujja kubeekanga bonna nga bavudde kwa kati yenkola gye batembeeta. Buli afuna obuzibu akeera ku media. Buli afuna obuzibu akeera ku media. Girl child tugamba nti bifu wefufululu. Alafa sallu ala habibikum Mustafa imthalan bi amri rabbikum haythu qala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونساء صحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن زوجات النبي أمهات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدين وارحمهما كما ربونا الصغار. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين في المشارق الأرض والمغاربها. اللهم نسألك حبك حب من أحبك حب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار جهنم ما قرب إليها من قولنا وعمل. ربنا نسألك رزق كان في السماء فأنزله وإن كان بعيد فقربه وإن كان في التراب فأخرجه برحمتك وقدرتك وعزتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.